Oluvannyuma lwa gavumenti okutegeka okulonda kwa bassentebe b'ebyalo omwaka oguwedde, bano bategeezebwa nga bwe baali ab'okufuna akasiimo ka mitwalo 12 buli mwaka. Kino nga kitegeeza nti buli mwezi babaliddwa omutwalo gumu. Olwaleero waliwo ekiwandiiko abeeyosi mu Kampala kye babazze era kye basomedde Minisita wa Kampala Beti Kamya nga battottola ensonga ezibanyiga. Petition 3. Facilitation of ward and village executive committee members. Ekimu ku byetaago bye batadde ku mwanjo kye kyekuweebwa omusaala omusava, density ezibooleka nti beerosi nga zino ziva mu KCCA, ensako ssaako okuweebwa ekitiibwa ekyenjawulo abakulu mu KCCA. Lwaki tebakulaba nti chairman bamuwa at least million 4 buli mwezi kubanga weeziri omusolo abantu ne grants eziva mu central government nezijja mu KCCA sente nyingi nnyo. KCCA tetulaba nga bassentebe, security organize naye tetulaba nga bassentebe. Kati ffe tuli ku ground, tuli wansi. We are the people on the ground bayinza okututegeera nti obanga bajja ne bakolagana naffe mu bulungi ne batutegeera. Bano Minisita wa Kampala Beti Kamya abawadde essuubi okukola ku nsonga zaabwe wadde nga ategeezezza nga zonna bwe zitayinza kukolwako lumu. So sibawadde ansa olwaleero era nabo badde tebagisuubira kubanga badde petition, naye mbasuubiza nti tujja kubaddira mu bwangu nga bwe kisobola. Tubuuzizza ku bantu aba bulijjo ku by'okuwa abayirusi omusaala ne babaako bye batuddamu. Motivation bagijja mu kastampu ke bakuba akasente ako. So n'enkaayana zino ezibeera ku mataka oluusi tezandibaddewo singa bayirusi wano baba bafuna omusaala ne bategeera nti gwe mulimu gwabwe. Ssentebe yandibadde tasasulwa kubanga akolera kyalo ate wa kyalo, abantu ababeera ku kyalo bantu be baba bantu be, so nga ssentebe talina kusasulwa. Bw'ogendayo okumusaba bbaluwa ayagala ssente, bw'ogendayo ng'olina oyagala kufuna piki akukolerako ku by'empapula ayagala ssente, sitampu ayagala kuteekako na ssente. Kati oba nabo bafunamu ezo ze bafunamu. Mu birala Minisitule ya Kampala yakulambula emiruka gyonna mu Kampala okulaba enteekateeka ya gavumenti butya bwekwatiddwamu okukulaakulanya abantu. Kati njagala kumanya buli myaka gino oba 7 buli parish etuukiddwako ku program ya gavumenti oba for that matter buli kyalo program zituuse. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba okusaba kw'abeerusi kuno kunaatunulwamu abakulu mu gavumenti. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.